Nkulage byabaddewo honorable Mukaku ne honorable Mabike ne bannaabwe nga baabulira balangira okwabulira ekibiina kya National Unity Platform. Tebakyalina mulamwa naawe. Block is the mother of people power, the mother of NUP, the mother of Kyagulanyi. Bwati Lubega Mukaku munnakisinde kya DP Block ebikyabwe bimwereze wakati mu bantu ababadde banekedde mulangiza ekibiina ekya DP bakulembeddemu okulangirira nga bwe bakomye okukolagana n'ekibiina kya National Unity Platform. Tusazeewo okumenyawo enkolagana yonna ne Mwami Kyagulanyi n'ekibiina bannamukago gwa DP Block nga batambulira ku ngombo gye batuumye The Struggle Deserves Better bagamba be batandika ekisinde kya People Power ekyavaamu ekibiina kya NUP era amaanyi gaakyo gonna gaabwe. Olwa design yaffe n'obwongo bwaffe twasobola okuleeta obuwanguzi okutandikira ddala ne Mwami Kyagulanyi kya Dondo East kasookere nga tuva mu kalulu NUP yakagenda mu bululu 12 terina kewanguddeko naako. Bano banokoddeyo ensonga 7 ezibajje mu NUP omuli okuwuwutanya omusimbi awatali mbalirira enguzi okufutyanka abakulu n'ebirala. Bw'otaatuwulize tetujja kuwa kaadi bw'otoolete ssente tojagifuna okuzimba ku Katonda obutono. Mukaku ne Mabike bagamba ensonga zino 7 ezibaviiriddeko okubinnyika mu nsuwa kwabadde kunoonyereza kwe baakoze mu bantu era okusalawo basooka kuwandiikira pulezidenti wa NUP Kyagulanyi Ssentamu. Mwe batadde balimba ofuge yavuwaza ofuge nsinza nkuwe ndaba mukamwa nkugunde ezo enkola ate nga zezizze n'ebibira by'obufuzi ebiri ku opposition. Abasinga twali mu DP tewali mulundi nagumu wakwata munne bagamba gwe okwesimbawo ku bamemba ba parliament oba bakansala tuwe ssente bweziti. Bano era boogezza maanyi nti ebyobufuzi si bya muyoolerero ng'ebibiina ebiri ku ludda oluvuganya bwe biba byagala omukulembeze wa struggle omutuufu byekolemu omulimu balonde omulala. Ennaku zino bwe tutaliza okuvaayo ne tugamba bannange tukutambula bubi ne balanda okuba bulaale kati mubalaba mu crowds ba organizing crowds. Engeri esalawo mu DP Block ya majority decision. Onaku lwa leero ba principal bonna tuli nabo okujjako Mwami Mao. Abamu ku bannabyabufuzi bano ku lukomo lw'essimu batubuulidde nti ebya Mukaku tebabimanyiiko yadde. Mukaku ne Mabike abaakulemberamu bannakisinde kya DP Block okuyingira ekibiina kya Okay. Honorable. Oli wa DP. Naye ng'omusaayi gwange gwa NUP. Almost firiza. Onyanjula nnyo omusaayi gwange by May ngenda kufuna kadi yange direct ya NUP by May. Kati ndaba wano ng'owa NUP. No, oli wa DP ayagala okugenda mu NUP. Ate nsalawo mu NUP sebo. Gy'oyagala okugenda si birungi. Wenkutula tewali bitali birungi. Oyina experienced leaders nga Mabike Mukaku ne bannaabwe. Experience in what? Mabike is experienced in what? Omanyi webwe bwe mugenda ne glorifying abantu people who don't matter ne bo glorifying. Ngoye nalabanga no mu glorifying obubinja bw'abana basajja abavanga. Tuli ba Masaka, tuli ba Kitalonyo. Where are they? Ne tuba warning ati mukendeza amalala you are nothing. Kati where are they? Bonna be kukumanga bumyeyo. Njagala kubuulira mu kyalo bwe wabeerawo empologoma. Mukaku. Tewali. Mabike. Kugambye tewali. Bayabulidde. Boogera ku mpologoma oleeta mboozi za bumyu naawe. Tuli mu discussion za mpologoma oleeta mboozi za bumyu. No, they were brain. No, brain in what? Brain in wow. what? Which people power the contribution kije baateekako. Gy'olaba nti eyo. Ate bo baalikoneddeyo eri wansi. Gwe kyogamba nti baazimba bano bo ne bakonerayo eri wansi. You seem to be underestimating. You seem to be underestimating. No underestimation, please. Abo balinga bibaluni bwe babiraba abana bato balaba bibaluni balooza bizitowa. Balloon is air, just air. Balangiridde. Tubakulangirira kiki? Tebalina budde, tebalina makulu. Tujja wano sebo okumala obudde bwange. Nali badde mu ndimiro kuba kati ndi mu liseesi. Naye tujja wano okubawa matters muleme kuzaabuzibwa. Obwo obukundi bw'olabadde ya nothing. Ngebe mwali mu glorifying obukundi bwe Masaka kati enkya tujja Masaka njagala tubalabe basajjamu abadde bewana. See, DP Block lives. Babuloka. Okimanyi mu Luganda DP Block lives NUP. DP Blockers live NUP. Wulira sebo? DP Blockers live NUP. Obulira oluzungu olwo nkuteereddewo.
yawula ekigambo between broker and brokers. Those are brokers. Babroka b'ebyobufuzi. Muzeeyo olina meka. Nga bolaba bali babroka bababeera batunda ebintu. Kakati tetunadda kubamalirako budde tudiscussinga issues eziri national in character. No, struggle deserves better. Ekiriwo kati kintu kyalo kusinzira ku bo. What is happening today? Struggle deserves better bakulemberamu mu struggle. Yes, according to them. To the brokers. Yes. Political brokers. Yes. Gwe bakwasa obuvunaanyizibwa okubakulembera mu struggle ali ku birala nnyo. Ani gwe bakwasa mbo ne bateekwasa. Gwe osobola okujja wange n'ofumbira emmere gwe ng'osula njala. Obalaba bali ku bubalaza bwa bibiina. Balina bwe batuula abo gwe bambuulire mutuulaawo ekitebe kyammwe kiri luddawa. Muli ba kibiina ki? Just ask them. Muli ba kibiina ki era mutuulyawo ekitebe kyammwe. Bajja kugaana naffe tulinga kitengejja. Kibuyaga bwajja n'akusuulako eno ne weyita wa buloka. Kibuyaga bwajja n'akusuula ne weyita wa people papu. Kibuyaga akusuula ne weefuula mu gwe ateekawo nuupu. Nuupu twabagamba mugenda kusanga obuzibu bungi nnyo ku bavubuka bano abajja aba nuupu kuba abajja babategeera. Si eri mu DP Block gye mwazanyiranga emizannyo era abamu twabalabulangako ffe abalengera ewala kubanze mu politikisi wange balina endagaano. Endagaano yaki? Not every agreement is binding. Endagaano yaki gwe gyondagako kubanze mu politikisi waabwe bamugoberera. N'avuga nti bwe baali bayingira nuupu basayininga endagaano wakati waabwe nga DP Block endagaano yaki ne National Unity Platform endagaano Mwami Kyagulanyi Lewis Lubongoya n'abalala bakulembera nuupu gye batassa mu nkola bakkiriziganya ku bintu ebyenjawulo. Owuliriza tojja kusanga yakubuulira mazima asinga kuta maguzi. Tewaliwo ndagaano gye basayininga baali banoonya kaadi bwe zaabamibwa ne bagenda akasunsula kabasengejja ne kabasuula gye bakaabira. Era mu byofuzi bya Uganda they don't matter. Nkugambye nti ne bw'ogatta obumi omutwalo gumu tebwenkanya mpologoma. Does matter in what? Kati abo baali baddewo nga bagattako nga tubabalanga bobeera ffe tumanya nti nono memba waali akola emirimu gye naye batandika okweteekateekamu okwefuula kye batali mu their supreme in what? Mu bubuloka bw'ebibiina. Sinze njagala ombuulireko nti ono yatudde wano tumumiisinga nnyo mukaaku ntyaza naye wano linali naye wano ne mubuuza there is nothing you can offer to this country apart from lamenting 24/7. Fe twateekawo nuupu waki wagiteekawo gwe teweeteekawo? Which area are you representing? Kubanga katulirawo ne ba political amateurs abajja mu parliament ne bacupayinga ebifo ebyenjawulo. Okulwamu tekimatalinga. Bedi Bwanika yatandika akabiina aka PDP so many years ago naye yalina kweteeka nga kino ekigundi ekirandira ku mugundi neyeteeka ku nuupu. Bwe baba bamutuusaako bamutuusa n'akomawo n'agamba mbu naye afuuse buludoza. Kati bamugaye ddayo mu kabiina ako ali wali ayogera biyitirivu buli kaseera simanyi nuupu engobye simanyi nuupu basiya zino omugaye wali ojjayo okunoonya kaadi wasooka kwebuuza kubanga bino byonna ebiboozi babireeta just to occupying minds z'abantu. Well, these experienced leaders abamu ku bo Mukaku Mike Mabike bali emabega Mukaku wuyawo experienced in what? Yawo experience in what? Because if you experience olaga gwanga jeriraga so your political cartel. In fact abo bali bikoleddenga na National Theatre abo sibawula na bano ba moti baranguzo aze timu zaabwe ezo political cartel ba ne Mwami Mabike nagati endagaano je bali nanga bayingira no Mabike yani abakulembeze kati muno tomalira budde uzi Mabike bajiddukako uzi Mabike yajiddukako so what nuputeriwo yaduka munupu teriwo. Tutunulira bukulembeze si kutunulira those individuals who don't matter even currently. Nkugambye nze ni musajja mulimi. Essanja bwe liva ku kitooke ne kigwa. Nkubuuza gwe nawe nkulaba otera okulanga ogenda mu kyalo kyewamwe. Essanja bwe liva ku kitooke kigwa. No, dino si sanja. Nkubuuza kati abo balinga ebisanja ku bitooke bwe bivaako ne kigwa oba ne kitateekako mmere. Nasantegese bagala. These people were behind successes z'abantu nga Nasantegese bagala. You cannot create success for your neighbor when you cannot create success for yourself. Where is Mabike? Where is he? Kati twali badde tudiscussingana ku birala nnyo
Museveni bw'avaawo kiki tugenda okukolera eggwanga ne ffe betutunuulidde kati tukyatunuulira abantu abo kundeeta kuteesa ku bumyu nga waliwo issu z'empologoma mu kitundu ombuulira mabike wuzi mabike kati abo baddembe okutuuza enkiiko zaabwe ezo nze nkugambye nti ezo enkiiko zaabwe bazituuza ku kibiina ki mbuulira abo ba kibiina ki nga tonaba kutandika kumalira budde bwange simanyi mabike yavuddeyo simanyi mwami mukaaku ono yavuddeyo mukaaku ne bwatuula emirundi 10 talinaawo nkyukakyuka gyetiisa ggwanga gyasobola kuteekawo era ye mugamba bugambi you are very free democracy bwa dictatinga discuss your politics at the end of the day the world will determine what Ugandans want. But you needed these people then. No, yes, in politics every member matters, but there are times when some members don't matter. In politics, so every member matters, but there are times when some members, quote my words, some members don't matter. Gwe aliko Sanyuka TV abo mwami Mukaku, mwami Mabike, mwami Henry Rubowa n'abalala babadde kotera Africano onako olwajjo balangirira nti enkolagana gye babadde nayo ne DP block yaweddewo bwegwawo so what Samuel Walter Lubega mukakutuyina bwegwawo wano so what gwe nkubuuza bwegwawo so what gwe mbuuza gwe nga muntu ali wano. Are you not underestimating these people? Underestimation of what? Nkugambye nti kati ffe tutunula kifaananyi ulirija babadde mu byobufuzi ebbanga honorable. In fact abamu ku bo bayinza n'okubanga bakusinga experience mu byobufuzi. So tosobola kujja ku TV no bayisamu olugaayo. Kati ulirija sebo mukama wange nze abo ngabo balaba abo to me they don't matter politically. Mukaku doesn't matter politically. I know it doesn't matter to me politically unless ng'akola ebyo byetaagisa okukolebwa mu budde. Kati bwe badda mu bya mubatwala tebalabayo mubatwala mu kizikiza. Katemba nzikiza yawa kakati ebyobufuzi ulirije ebigambo byange nga tobiyingiramu. Ebyobufuzi is a free entry and exit. Okitegedde sebo mu free entry ulirije mbadde maliriza sebo ekintu kyange olyoka ogende tukwaniriza ku Morning Express jo mwalangiridde nga bwe mwavudde mu temukyalina nkolagana ne NUP wotusangidde nga honorable Lutamuzaga nti bino mwabadde mu katemba after all temulina an impact. Naye oluusi sijja kwagalanga kubeera kubaganya birowoozo n'abantu ba mutindo ogwo. Oluusi sijja kwagalanga kubaganya birowoozo n'abantu ba mutindo ogwo nga gwensanze mu studio. I respect you very much Mukulukungu. Thank you. Naye ojja kunsonyiwangako olumu ondeetere n'abantu betusobola okubaganya ebirowoozo level yemu. Kubanga ojja otya mu program ya discussion ng'oli musoliro kuyomba kwegamba ekiba tekijja. Anansonyiwa mubaka wa parliament naye ate alinga atatendekebwa abantu batuufu. Naye kankisewa bbali ngende ku kibuuzo kyo. Tusobola gati omutindo gwe tegutuukidde gwakibu. Nedda abalaba bo bategeera. Abalaba bategeera. Kyombuuzizza ddembe lyaffe. You don't matter okusinzira ku ye. Ddembe lyaffe saagala kusingako awo nga bw'omanyi. Okitegedde. Naye abalaba basobola okwawula. Ogenda kwa kutegeeza ki erino which impact does it create eri ekibiina kyo? Mwami Kungu webali nnyo webali eddala ate n'okulaba nti omulamwa olaba bwe gwasiikudde emmeeme z'abantu abamu. Naye ffe eddembe lyaffe okugamba nti nja kwongera okukolagana ne Kungu oba nedda. Ng'era bwe lisobola okuba eddembe lyange nenga nti omuntu nga bwe lisobola okuba eddembe lyange nenga nti omuntu ow'enkola bw'etyo kati nga bwe nkugambye nti omuntu ow'omutindo bwe gutyo eddembe lyange
lyali ddembe lyaffe lyali ddembe lyange okuyingira obufumbo okugenda okukola akalulu k'ekyaddondo ate nalowooza nti lyali ddembe lya Lutamaguzi at the time honorable okusigala ng'agamba nti byetwali tukola byali tebirimu ng'ali ne Mao n'embidde ne Siranda mbadde ng'era ndowooza nti libadde ddembe lye okugamba kubanga ne mu kalulu ako yasabibwa nti tubeere ffenna ye n'agamba nti yo bali mu bya butaliimu jjukira yali memba wa DP block yali memba wa DP oyo abadde mu naye twamugamba neera nitugamba nti ddembe lye tetwamuvuma ne tutambula twamuyitanga tukole ekyaddondo naye tumuyita ewamweru teyajja netumuyita Wasumani teyajja netugenda emmanga ekyotera ku mubaka wa parliament kampe bino ku mubaka wa parliament wa DP teyajja netugenda Arua teyajja naye olwaleero teri nze nkubulya facts andi nkubulya facts naye olwaleero yakugamba njagala omubuuze ye kennyini ng'omaze okumbuuza nsanze omubuuza leka mmale okutereeza biri bye mbasanzeeko nsanze omubuuza nti mwami Lutamaguzi mukulu okusinga Mabike mu myaka mwami Lutamaguzi ali wange ali ku platform yange naye sooka omubuuze yakivinze ekyokwenkana mwami Mabike muyobufuzi okujjako okubeera omubaka wa parliament ate nga kimu singa teyali sali musale kumuyamba teyandifuuse member wa parliament teyandifuuse member wa parliament singa si sale teyakolako ekirungi nti yafuuka member wa parliament ku tiketi singa yali wenamunkekeera ate ekyokubiri ne bwali mu parliament kyasobola okwakivinga eno mawulire eno najja nasanga kungu akola naye akuwulire bills zalese mu parliament omukulu oyo zalese mu parliament ku lw'ekibiina kye Democratic Party ku lwa constituency gyalimu akubulye bills zalese mu parliament ezenkane za Mwami Mabike zeyaleeta ebisanja byamaze ebisinga ebya Mwami Mabike akubulire naleta bill bweti nenjiyisaamu akubulire nakola olupapula lw'amawulire nga Mwami Mabike lwakola microscope akubulire natandika ekibiina gundi mpozi nga yali mu citizen concern ndinako nkubulire kino yali mu citizen concern mpozi ne Mwami Sali mu PRM yali ffe twamujjanga mukomera nze ku musaala gwange nga nguweereza mwami Muwanga Kivumbi mwami Kyakyambrosi n'abalala mu PRM yali eya mwami oyo Lutamaguzi naye olwaliro bwajja n'agamba omusajja ambuulireyo ekibiina nti natandika Nkobaza Mbogo ne mutandika ne muggusa ambuulireyo ekibiina natandika UID n'egiggusa obuuza ye kikyakivinze ambuulireyo natandika People Power kati azza gyebereseko ne taaya yambaleza alese ya DP gyakiikirira mu kibiina kiri ye atali kadingo obeera otya member wa parliament ng'oli wa DP era ng'oluli wagamba nga nze nine Mao kufiirawo ate oluvannyuma n'omuvuma obudeeya ate omuvumi obudeeya ate tomuviiridde kakati akugamba olwaleero gwali owa Kyagulanyi nnyo mwami Lutamaguzi just keep quiet tukulage direction. Honorable, why can't you keep quiet bano bakulage direction soka kumukiralifayinga nakugambye bakulage direction with time ojja kumanya nti omukulu oyo n'akabinja ke obwongo nedda nze nkulaga nti obwongo bwa mukaako wati gye nkulaga tompitanga mu program na standards za kikanga ekyo agambye nti yanyambako mu pyala kyeki n'agamba mu bwongo manyi abasajja abakulu abo bakakanyize eggwanga lino ate ne mubawa space nze wali ontaddeko wali ogenzeko ewasali musale n'olaba nti asponsaling oyo omumanyi egy'emyaka talina ene political achievement yali akoledde kyensooka kumubuuza kubanga ebalaba success zaffe azeeripako musimanyi oyo sali musale yamuleeta gwe lwaki tebakuleeta gy'obadde kubanga obo obadde obalaba they don't have any program for this country era olaba buli kulonda bwe kutuuka ng'azungadde eno adde eri
bateekawo bubinja binja akubuuza mbu simayimbu mu parliament waleetayo biiru kitosobola kuzitegeera kubanga olaba olemye okutegeera politics for many years obadde awadde eno adde eri adde eri kakati wuliriza ekisinga okutuma which brains era honorable Mukapa oyo brains kize yali atuusizaako eggwanga be banyini kuleeta no people power beetuuma be banyini kuzimba mwani Kyagulanyi gwowagira kati tewali gwe bamuzimba ne bateezimba oyo mu byobufuzi yakona ye nga bw'omulaba afaanana he cannot even be an LC gwazagirako ze presidential level gwe bazimba otesobola de kubeera LC1 nze gwazanyirako nze ni mu parliament ebisanja ebi kale nga bw'ogamba nti nze sali musale yanzimba ennamukekeera eri gy'abeera ewaffe nakaseke yanfuula MP gwani yakufuula kikyoli kakati mwe mugenda ne mutwonoonera obudde ne mubawa space. Those are mediocres. No, they left. Those are mediocres. Please don't never ever attempt to put mediocres. No, honorable. Hey. You call a member of parliament yes. Mediocre. Let's listen to each other. Tosobola kuyita kye bakoze Katemba. Bwe baali bajja ekamoja ne babanjula. DP block joins NUP. You were excited. Everybody was excited. Tubafunye bazze. Tosobola kwogera kati kubanga temukkiriziganya nti bali mu Katemba. Kati abo beetaaga ne mubatwala eri mu National Theatre ne basangayo no simayi bamubalanguzo abo not category of member of parliament. I'm a member of parliament. Totekanga na category ezo zinyonya kyakulya. Buli okulonda we kutuuka ne zisale ne zijja ne zibateeka mu Katemba tubako we tutuuse musibayo no Kyagulanyi ffe twamuzimba bwe muzimba gwe n'oteezimba. Gwe nosigalanga wakona n'obubinja bwammwe bwe muteeka nakugambye nti obumyu ne bwegatta mu ddwalo ne bukuba enduulu no one listens to the bumyu nupe batebeetaaga beetaaga kati gwe mbuulira mukaako ayongerako ki ku struggle ng'oggyeko okukolima n'atuuza enkiiko simanyi ono ye gundi ono alya wa gundi ono alya wagu twetaaga omuntu agattako ku struggle si bubinja obwo bunoonya byakulya n'atuula wano kati mubuuze atuula mu kibiina ki ewamma otatuulayo bamugobayo mu DP munupu bamugobayo mubuuzi otuula ku lubanza lwa kibiina ki gy'oweeraga amateeka n'alaba ono nze neewunyisiza era wenkyudde nkugamba nti sooka ng'okyekinga obwongo wasajja nga tomala gantuuza buli muntu mbuyampagirako mu pyala what is pyala gyali ampagiddeko nze nvudde Makerere University nze ndi self-made tonsangangako mu bibinja bwe era nze sikusangangako mu politics yena mbunze ndiringa ne mukaako mu politics wanga badde straightforward n'abandi abakimanyi yakuleeta mu parliament anti oyo bwayogera obwongo bwe. Alright, okyaliko Sanyuka TV Morning Express nange Adam Kungu webale nnyo ndina Honorable Lutamaguzi Semakula kosa ne Honorable Samuel Walter Lubega Mukaku nga tuwayamu ku nsonga nga bwoziwulira anje wanje hano mpulidde ogamba mbona lebo Mukaku na lebo waki akiikirirawa Adam ono bamuyita Kagenyiruka stop misusing titles nze moderator wa Shane Honorable badenje kugamba stop misusing titles owona lebo akiikirirawa Kagenyiruka ye deputy RCC wa district ye Manafa gambye Adam Bwana Lutamaguzi should stop using unparliamentary language on national TV. Let him for once at least apply etiquettes and decorum. 2. Let him explain, yes, his achievements as an MP than Mabike as demanded by Mr. Mukaku. Kennedy Mutenyo agambye wano Mukaku bamu makadi mu 2021 nafuuko wa SDP ne bavaayo. Lutamaguzi ali ku kadi ya DP gye yakima ku office za DP nga yeekweka mu 2020 naye atambuza kadi za NUP enjawulo wakati we ne Mukaku teriiwo abo bannabyabufuzi Buganda beerina bombi abo bukookolo bugeyana naye NUP webanga yagoba Mukaku Olutamaguzi yaliwona bona NUP bategeera ye Kennedy Mutenyo bwati bwagambye n'abalala abasindise bwana Mukaku njagala tunuulire ddala because walagati already mulinga abaali bagenda edda ekyokubiri nsonga ki entuufu zennyini ezabaleetedde okuggalawo obufumbo bwe mwayingira mu ssanyu nga bwe nkugambye nti ddembe lyaffe okusooka ogambye nti twegatta ku nuupu wali mwanjulwa mu butongole ekyo kyali kya
tukolaganye tutya ng'abantu ab'ebibiina ebyenjawulo naye okimanyi bulungi nti nze nakulembera akalulu ka Kyagulanyi tokimanyi nga n'oyo bwakimanyi nti nze nakulembera akalulu ka Kyagulanyi nze ne Sempeebwa mmeeya w'e Kasangati ensi yonna ekimanyi awulidde bwe nali njiwa omusaayi gwange Kasangati ne bantwala ekira ku poliisi n'ensula mu kkomera n'ebirala oyo teyaliyo so bino ebya 2020 that was 2017 early paka lwe natuusa Kyagulanyi mu parliament oyo yali mu parliament y'omu kubaagaana n'okwerinaanya ne Kyagulanyi mu parliament nga tumuleeta y'omu kubaagaana oyo naye eyo nenvaayo ate ajja kwegaana bingi olaba yeeganye PRA Popular Resistance owulidde yali ekulirwa mwami Muwanga Kivumbi nze siringa oyo ajja okujja esente wasali musale akugambe nti saazijjeyo naye nkugamba Popular Resistance leka mwemukaakwanyonyo moderating sibeerangako Popular Resistance musajja mukulu yogera ebyensonga sibeerangako Popular Resistance buuza Muwanga Kivumbi kanjogere ebyange byemmanyi kuba gwe tulina kituufu ky'olyogera mwami Muwanga Kivumbi yali agikulembera yali mu Church Ambrose yali mwoyo ndisibeerangamu owulidde n'abalala ate olaba kati weegaana DP gy'olimu kakali ate ekyayita ndooza n'obwongo bwakyerabira akati ffe tuli baddembe okugamba nti tukolaganye n'ekkungu wengenda taata wange wengenda mukadde wange ekyatutanudde kyekino nze nawandiika ebbaluwa interviewinga nako gwe mwaka mulambe emabega that was June last year olina ensonga zosaba accountability n'ebirala era nengiwandiikira mu kyama eri mwami Kyagulanyi ne mwami Rubongoya ne basalawo obutagidamu gwe nyini wampita okuinterviewinga we wali nga oga nti ofunye ekiwandiiko kye nawandiikidde nga ekiwandiiko kino kibadde kyabali naye bw'obanga oyagala tukyogera no tukyogerako nga bali bavuddeyo naddala mwami Mufumbira ng'avumye ebyensi yonna enjogera yemu n'eyoono nenkugamba nti ebintu ebyo nandisabye bannange babirowoozeeko olwaleero tuvuddeyo kubanga ensonga ezo zaatuuka ku nnyoga ate n'endala zeeyongedde gamba ffe tetusobola kutunula butunuzi nga mwami Kyagulanyi ne kabooli ye etugumbula politically and socially abakulembeze betuteeseteese ebbanga lyonna mugigi ku mugigi ogwasooka mwami Kyagulanyi nga tuli mu Arua bannafaabo gye bataali nga balina gye bali bamusiba n'abantu 33 abantu abo 33 ng'ogyeko mwami zaake 33 yabakuba n'abajja mu kisaawe ky'ebyobufuzi